ebintu nga bisaasanye si kyekyo babentamu yange gye olongoosa ki yateerereka nneme kunyikirira bwere ewame waliyo buutusi kitaawo yagenda okufa nga akuseera dde akabuutusi weeyagalidde mu maka muno era ntama kola kiwa ebeera sayidi eri musirusiru natalina mwaddayakuwejjewo ololugazikizo ogenda kulukola kukwana kwegambe buutusi zange ng'ozirongoosa otya ozirongoosa lwakuba kwegamba yatodde otya n'olongoose waka wonna wonna era batere bandaye muno nayina obukyafu olina kulongoosa nga weetwala mpola paka bamanyira embeera kati abalirwana bange bonna baali bamanyira nti mbeera mukyafumu olongoosezza yakusimula kati olongoosezza buli mulundi gumu lufaaya kamala okulaba ku tiimu teeki tiimu seebo kaki kano kebalabako obudde n'ebyogenda okukola time table essaawa olala lwakume leero lwakutaano kaakati maama wange olwokutaano essaawa bweziti oba olina okuba ng'ogenze mu ttooyi olina okuba ng'ogenze mu ttooyi eyo tamuteebo ya wano tobuuza eyo teeka lyange lya wano buli lwakutaano essaawa bweziti olina okuba ng'oyingidde mu ttooyi na buli lwamande essaawa 3 olina okuba ng'oyingidde mu ttooyi ku lwokuna essaawa 9 ez'ekiro olina okugulawo n'oyingira mu ttooyi ennaku endala n'essaawa nekusangamu nkukuba n'enkubeteeta n'ojugana abamu abakubanga omusajja kyekyobugaga kyayinawo eki obigamba nti ebyo obigamba nze musiru kwata kalonga oba oyagala oba toyagala genda tobuuza kibuzo nja kukuba nkubetete yingira ttooyi essaawa bwezi olina okuba nga oli mu ttooyi gwamanyi gwe giyingire essaawa wezituuka oba oyingire bulawe ttooyi oyingire essaawa zituse zidamabega amateeka tekiraba gamanyira njakukuba gwe mama kimba wankubetente yingira manju genda mangu genda ate nkubalira kamubeeremu nkubalira beera mutoyi mangu osirwala wano nyini walinnya ey'amagye kakati ate ey'amagye gunde moloka balinnyako awo ey'amagye ku luguudo awo emmanga bano ab'amagye nze siseewunzawunza oba olina okukwata ekkubo n'ogibeeramu ekitoyi oba ssaawa bwezino zeezo waalaikum salaam kugambye baako byokolerawo saagala wandi asose salaam ajja gikubanja ku makulu enkomerero agiddemu agaye salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nasoose kutulira salaamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaka balebo. Wewe tusaba mutambise kadomola. Wewe tugenda kwata Juma. Wanji? Wewe tugenda kwata Juma. Siba wuje tibalina mimo. Ono musilamu adaga mamuno agala genda ku swala. Twali tugenda kwata Juma obudde ne butukwatira mu kkubo nga tugenda ate nga omanyi obudde ne bubukwata ne babakwata kati bali mu kati mumaze obwetawuluza nga omanyi bunne eswala kye nga bwe manyi okuva ddi nga bwe bagamba muno obudde bw'eswala bwe butuuka bwo bani bwe butaliyinzaamu yadde tusaba ne musala mukyame ku muzikiti si muzikiti wanjiseeka Tena dembe kila ikitata. Ana sobera kwa. Asaba ki? Sabako kadomola kwata we.
musabako kadomola kwata uzi bagala kufuna uzu bagala kadomola byonna sitegedde mwagala kufuna uzu mwagala kadomola oba mwagala wakusali byonna seutwa tusaba byonna badde bagala mwena mubyagala lufaya Christmas bonanza mwagala Christmas bonanza mwagala kuli bagaye muno bagala kusooka ku kimu baba bakadomola bagala kusookera ku ki kufuna uzu bagala kufuna uzu batuyambise kadomola nganzaji bafunisa mwanga yaji bafunisa baba mwaji bagendo jefunisa nga mujefunisiza wano oba nga mujefunisiza wano nga si mu lujja lwange nga mujefunisiza wano banga si mu lujja tuiso okweyambisako eno manje nga mwiza okweyambisako wanene manje wano manju ati bambi babikirira babikako muli bidokolo byawe babikako olutalo omusiramu tayinza bw'obeera omanyi munno wano olabyewo akapande akalaga ewuzu akapande akalaga omuzikiti kiki ekyaganya okuva ewaka ng'eswala ozigasi obusaamu tugamba buti bw'obeera weeraliikiridde olugendo gy'olaga ng'oyinza okufuna obuzibu nga n'otasaala eswala zigatte kati gwe tewazigasa olw'okuba olina ebigenge olina amambulu g'amasiyo n'oweeraliikira muno gyatuuka ng'eswala ekuweddeko olyoka osiruwale jangu owulye na bino bwegamba kimbo nakawasa omugole awulira atya nti ate namuleeta ewantu buli omuwala jangu lekera jangu saawa zo ziweddeko bayo time out obudde bwebwo time out olina okugoba galawo openi galawo agalewo openi Rose anti kyemuga ye Rose Rose janguwa bene kyekigenda maaso wano bizigo yebe kyenteka mu maaso takana wansi eri lweberegalaga ekigenda mu maaso kibuuza gwe wamba bakulu basiramu bamawuledi basiramu kaakati emmere gye mugenda okukuba yaawa basabula eddigo mugenda kusabula mmere yaawa bakuba eddigo nze gye mutampise mwe mujje mufune wano owuzi mutuuke eri nga mukyerere mutuukira ku ddigobe kati mweraliikiridde obudde obubakwata obuyimirira ku ddiini abo basheyifayimu abo si bebano bebano emmere eririddawo naffe batuwadde wiikali zatuyise tunuulira amabina muve mu lujja lwange bisalimu okumanyi oba waliwo omuziki genda ojja kumenya kugulu ojja kuddamu wano baleeterawo olugezi kusinika ebintu badde baagala kufuna gwe fuuta entama naawe ng'osirwala bulungi fuuta entama ng'osirwa bwe mba ndabulaga n'amaka nze tebandaba mukamu bambi tewali muntu akola ki akulaba mukamu ddamu bagamba tewali muntu akola ki abula mukamase ojja osiruwale olubuto luliwo bukyanga nkuleeta olubuto luliwa yali lufunye kati wendaba gwe alo olubuto luliwa negamba nakujja wammwe olye olinga goonya bwemira obukere mumazzi olya olinga ekibba ekyawumuka wansi oli ku mmere yange olya munwe ku munwe olya munwe ku munwe olinga akasaanyi olubuto luliwa yate yanogigula gwe maama simanyi namukwasi simanyi namukwasi olubuto luliwa ekyakweta wano sikuza kati olubuto luliwa kati njagala weetetenkanye mu bwangu nnyo ofune olubuto okusukolo eki ate emirambo ani agigulya otambula emisana sisibina byetwalaba mu firimu eri ku tivi gyetiriga waliwo emirambo egigolokosa si gwe guno ogumu oguwamatusa eyo ate Kimwanze kyembadde ngamba wokigamba ani mbadde era nkigamba atunulanga oba obulwadde bwa covid ki bwa koloki ngawulira eno waliyo emiranga nga ntumye ndawo oba waliyo omutawaana ani abadde akutumye taata we kasijja oli muzeyi musomini wali kamusomini kakyali kalabu adduukirira emiranga taata wakyali mulamu akyali mulamu kwegamba adduukirira emiranga gyawulidde eno ye chairmani ye meeya yatukulira ffe abasajja alina akakiiko akolangaani ku kakiiko akalamula ekyalo kino alyoka awulira emiranga ajje nga adduka kitaawo obugwagwa obumujjudde alinga embuzi ekabira amalagala obuwumba tuutu obusiru alina obusiri bwonna bwereeze buti agenda kulwana maka gandi alyoka akutuma eggwe kanyindo kambwa obwo obumwa bulinga yakukuba sebire wano mpitako mangu isawo nazikuno ng'omwana ekyalo kyonna kimulamula Tata Kimbo kati gwe nkukonyeko oli mukweyewulizo owanvu olagawo Tata Kimbo abadde agakuddukira mukulu munno agenda adduukirira ennyina mukulu munno agenda adduukirira ennyina mukulu munne owaawa akamukulu mukulu munne owaawa
oyitani omukulu mukulu munne oyitani omukulu Tata Chimba toli mu. tokiddangamu okumpita omuntu amukulu Tata bannaaye. wewulako ekimwe dadda we osirike ekikompula bulijjo ndo ate bw'oba ogamba kitawo ng'alina ebintu byagala okusindika eno owulira bulungi mugamba asindika abantu sajja atwadde na mulwadde omukubye ompulidde bulungi mugamba asindika abantu kalinga akakamulemu juyisi wa kwinini gwe bagenda okukuba muntu alwadde polio omusajja adde mulwadde kalinga akalwadde kasikoseero akalina ebirwadde 12 binamutta engere zonna ziringa eza vampaya kalinga mu lyato omulamu gwe banyise mu mumbwa biki bino ebibumba ebbumba kalinga omulambo gwe bakase mu masana nga guli bwe guti guyuga gudde eno n'eno nawe oli muntu gwe Tata Chimba nga mbadde muwuliriza n'omala n'omugira. wangi Mbadde muwuliriza byazze okugamba. Ani? Kifo ky'okuba. ayayala ekikomo ani tondebanga mukama tokidanga omulwe omula kusinkwa kukulunda mugwagwa gwe akamwa tokalabanga yego ovaawa kutunulanga olulwadde Tata Chimba mbadde nvaako ku ddwaliro. kudwaliro mulwadde bulijjo ate kiki ekikuluma Tata Chimba mbadde ngenzeyo kunzijanjaba linnyo naera wenviddeyo nga dokita amaze okutuuka. Natuuseyo ku mata 12 nga njagala dokita mufune aze ku ssaawa 8 ng'ate abantu bangi. kati agambye atya Angaye muno erinnyo lyetaaga kusementinga era kyetaagisa emitwalo 2 tubisementi. muli sementi bambi mulwadde takulimba kusementinga sikwe kuno kusementinga ng'ennyonyi amanya ayagala bagikireka getaagisa kusementinga Amanyo geetaaga kusementi. emitwalo 2 akasoko ka sementi kameka wali wakasimu wakasimu adiweya wandawe adiwe adiwe yandawe adiweya nze mukimanye beera ndawe nga bagitaddawo batadde wakasimu adiweya akasawo kabeerako 3 kitundu 3 kitundu Tata Chimba akasawo ate ke3 kitundu kakati guma yakuula akamu ako kakano kani kasongedde ng'emmese ya mususu kitegeeza tetuganye wadde emuno kawanvu n'ebinnya ebirimu binene byagerekana bagenda kusiba nga basiba mayiti 5 akasawo ka mitwalo 3 kitundu bagenda okusimenti nga bakuggyako emitwalo 2 naawe oli muntu Tata Chimba wasigamba ono sementi wenju. Waliwo no sementi omuzungu gwe baleeta mu ddwaliro gwe bateeka mu manyi. ate weewunya erinnyo limu sikyo Erinnya limu. limu Lyalwaziza n'eryokubika tugaweza 2. nedda biri bimu Gaweza 2. osobola kikolako jangu mutabali jangu otuule jangu kakkane wano kakkana wano munna babbi batubbira ddala agira tereera awo batubbira ddala Tata Chimba wanowezanga kubuide bembadde nzo okugamba era nze newe byendiko ddala nkutereereza ddala oleme kuddamu ate kuzunga komawo owuli gira kwatako wano Mama Chimba kwatako wano okugulu tokukosayi gira leka tukujjamu erinnya kisirangise sementi ono na sente z'ekyalo leka gwe tujjamu erinnyo tujjamu erinnya